kwekumira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle. Olunaku olwaleero okuna omuyimbi Alien Skin agenda kubeera nga akomezebwawo mu kkooti awo Makindye ate emisango egimu egimuvunaanibwa okuli ogw'okulumba eddwaliro ly'Ensambya munnange ate ne bakuba omusawo kw'ossa n'abakuumi. Agenda kuleetebwa ne munne era nga ye mukuumi we Julio. Kati mu mbeera bw'etyo ne Gravity omutujju byeyongedde okubeera nga bimwononekera bitya ono oluvannyuma lw'okufiirwa nnyina bwe yakomawo yasalawo atandikirewo okubeera nga akakalaba emirimu. Kati waliwo omuvubuka omu akolaawo ku Bukedde TV2 ye Mutoolo. Ono nno kwe kumubuukinga agenda ayimbawo ku Oasis kiri eyo Lugoba. Munnange mu kumubuukinga ono mbu n'asooka muwako ka deposit n'amuga akabalansi ojja kafuna ng'okomyewo oba ng'ozze okukola. Kati agamba nti sente zino eno yazimuwanga 31 lwali lunaku lwakuna era mu Novemba nga 3 ono lwe yali alina okubeera ng'ayimba kuba lwali lulina kubeera lwa Sande wabula bwe yagenda maaso n'okubeera nga amukubira essimu n'amugamba siriiwo. Gravity namuwa sente zange ng'alina okujja okunyimbirako wane Lugoba ku Oasis Villa nemuwa sente ennaku z'omwezi zali 3 mu lumu lwali lwakuna akawungeezi nga yakava mu bizibu awo nemukubira Gravity kiwandi kiyo n'ayimba n'angamba nti yes engeri gyali asaasaanyiza nnyo sente ate nga takola. Kati nemugamba kale tujja kukola netukkaanya okumuwa miliyoni 2 Gravity nemuwako miliyoni 1 ku sente zaina okukola ki zaina okuyimbira nga endala ajazisanga. Kati bwe batematema charges n'ebirala ku simu na receiving emitwalo 96. So oludako olutuuko olw'okuyimba kubanga alina okuyimba ennaku z'omwezi nga 3 yali Sande olwali lwa Sande anti guno nga 3 ogw'ekumi. Kati Gravity mukubira ngamba Gravity ogenda okuyimba ku saa 7 n'ekitundu mwana ogw'ekiro wankubira ku nnyezi ekiro nyana Gravity aliyokangamba mwana zengenze ndi wala siriwo abwe gutyo wakati mu kubuukinga Acidic Vocals era ono yasigala alindiridde akasente ke abakamuweereze ate basobole okubeera nga bakolamu ebirala wabula ku mulundi guno eno Gravity nti mu ngeri gyagenda maaso n'okubeera nga amwanukula tiyali nnungi. Ono bye bali boogerezanya ku ssimu yabirikodinga era kambi kuteereeyo ti mbadde mbuuza eno Sande yo wooli siriiwo ngenda kuwa ngenda zikwa ku mande ku makya anti omusajja ali mu kuyomba ani katalina kyakukola ne bwayomba ne bwakola atya omanyi waliwo ekintu ekituukawo nga tolina kyakukola omusajja ali mu kuyomba anti wulira kati bwayomba akole ki era alina linda ne bwakola atya ne yeetooloola n'akola atya sente zo za mande ku makya kubanga kati abadde angambye kati siriiwo anti eni n'oyimba Sande eno siriiwo ne kati tezaza kati siriiwo ndi wala kati ng'alaba nti kati bwe ziba teziriiwo nti awo olina okugattawo ojja oyimbe andi ze siriiwo ate saagala kamiro okimanyi nazo zano zitwala tokimanyi ebyo byammwe naye kubanga si byammwe naye nzate mumanyi kitegeera saagala kamiro gwerinda ku mande nzikuwe onyinyonnyola ennyo njazitwa jaziba bubi omanyi kuweerezayo emitwalo 10 nenkuweerezayo 5. Kati enkya ku Lwokutaano ono agamba nti poliisi yayise Gravity omutujju ajje yeewozeeko ku nsonga ezo. Kale katulinde tulabe butya binaatambula. Azawi oluvannyuma lw'okuteekayo obubaka abantu abamu ne balaba nga ali mu kwatakinga sayidi eno endala. Obubaka bwe yateekayo yali alaga nti okulya enguzi si kirungi ate n'abayimbi abeesuuliddeyo gwa Naggamba okusirika ng'ate ebigenda mu maaso byonna babiraba. Munnange oluvannyuma lw'okuteekayo obubaka yasobola okubeera nga abusiimulayo naye mu mbeera eyaddirira ye Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP okuvaayo n'amutendereza n'agamba nti mukyala muvumu. Kati ono tannava ku mulamwa gwe yatandikirako era alina by'asobodde okubeera nga ayogera ku nsonga eyo lwaki
yavaayo n'afulumya obubaka obufaananako weebutyo na buli kimu asobodde okubeera nga akinnyonnyola. Nze Ssegawa Bullshit. Neze kati wano we natuuka omanyi sinti ndi mukulu nnyo naye kugina emyaka Mukama gyampadde ku nsi. Ddala eno generation wetutuuse tekikyali about kukola kintu kituufu. Kiri ku interest eri at hand. Oli ne bw'olaba kyaliwo ng'ali mu kwokya bazongazo okimanyi bw'onookera ku makya ojja musabayo 10 tojja mugambako. Nze okuva nga nkyali mwana muto abayimbi benkuze ndabirako babadde bantu nnyo abadvocatingira ensonga ezikwata ku bantu eziruma abantu. Tubalabye ddala betuyita ba legends, the likes of Bob Marley, the Tupac, Lucky Dube, ba Brenda Fassie, bonna abo bakozesanga amaloboozi gaabwe okuvangayo okwogera ku nsonga eziruma abantu. Ekisinga okukwasa ennaku nti tusomyeko naye tetulina nnyo buyigirize ku kye bayita civil education. Kimanyi kye bakirambulula mu Luganda. Munansonyiwa naye okubeera nga oli civic kwe kubeera nga ofaayo nnyo ku affairs z'ensi yo, engeri ebintu gye butambulamu, engeri obukulembeze gye butambulamu, engeri enkozesebwa za resources z'ensi gye zitambulizibwamu, ddala omusolo n'ebintu ebyenjawulo. So kati bwe weesuulirayo ogwannaggamba gwe olw'okuba oli bulungi tekitegeeza nti ekirikira ku makya ne kituukawo.